Enfunda nnyingi abantu bazze beekubira enduulu eri poliisi ku bamenyi b'amateeka ababatigomya naddala mu budde bwa kalippagano k'ebidduka oba jjaamu. Abamenyi b'amateeka bano okusinga basika amasimu g'abantu obusawo ate abalala okumenya amayumba. Kati mu kiro ekikeesezza olwaleero poliisi ya Kampala mukadde ng'ekulembeddwamu DPC waayo Kenneth Masete bakoze ekikwekweto mwe bagombeddemu obwala abantu bano abagambibwa okusuza bannayuganda nga tebeebase. Ebikwekweto bino bikoleddwa ku mwala gwa Nakivubo ate ebirala mu bitundu by'e Kabalagala. Abakwate basangiddwa n'ebiragalalagala kw'ossa ebintu ebyeyambisibwa mu kumenya ennyumba z'abantu. Rachel Kawala omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano agamba abakwate bano bakuggulwako emisango egy'enjawulo. Ng'abakwatiddwa bajja kuba basimbibwa mu mbuga z'amateeka nga netweyongera okubiriza abantu okubeera obulindaala kubanga security etandika naawe ng'omuntu. Bano we twogerera bakuumibwa ku poliisi ya Odi Kampala ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Asifa Nanvuma, Agafe Yokspark TV.